mukiwulira Honorable Kabengano, Honorable Sekabira, temwegayirira muntu yenna kuwagira Kyagulanyi. Ne Katonda yateekawo amakubo abiri, yateekawo ekkubo ly'omuggulu n'eryewa Sitaani. Oliwaddemu ogenda ewa Sitaani oba okugenda eri Katonda. DPTV Uganda, Dawn People Television. General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'agamba nga bwe yeesunga era bw'ayagala ennyo okuteeka essasi mu mutwe gwa Bobi Wine. Mu ngeri emu, General Muhoozi ono ng'asinziira ku kibanja kye ekya X yayongeddeyo n'agamba nti buli wawulira ng'anyiizeemu nawulira ng'ali awo yeebowa aba awulira ng'ayagala akwateyo kuwa NUPM oba oli awo amutwaleko mu basement. Mu ngeri emu, General Kayindo Tafiire bw'atyo naye yavuddeyo n'agamba Mwami Museveni nga bwe kitaabe kirungi era bwe kitajja kubeera kirungi kukakama na Uganda mutabani we kubeera ng'abafuga. Ebigambo nno nabyo tebiwooma, kitokota sikisaanikire munda eyo mu State House. Byonna tubirina tugenda kubeera nga tubikuwa. Honorable Rutamaguzi Semakula naye avuddeyo bw'atyo n'ayogera ku bakadde bano abali mu gavumenti eya Mwami Museveni, abantu nga Moses Ali. Ebigambo bye tebibadde biwoomu eri abakulu bano. So nga ate ministry y'ebyenjigiriza evuddeyo bwetyo ne katema abasomesa. Minisita wabagambye nti mwe n'abali mu kwekalakaasa mbu simanya mwagala babongeza omusaala, eggwanga ligenda mu kulonda era tewali nsimbi n'ebirala ngenda kubeera nga mbibawa. Leader of opposition Joero Ssenyonyi Bisekezi naye olunaku lwabadde lwajjo yavuddeyo n'atutegeeza nti abange mwewandiise ku nnangamuntu so nga ate n'abaako n'okulabula kwe yakoze abakulu abatwala enteekateeka eno. Bingi bye tulina byonna ogenda kubeera ng'obiraba era ogenda kubeera ng'obiwulira. General Felix Kuraije naye yavuddeyo n'ategeeza nga bwe waliwo aba UPDF nga bano bandi babali mu nkwatagano oba mu balinnya kimu n'akabinja k'abayeekera ka ADF. Kiyinza kubeera kituufu kitya kino? Byonna tugenda bitunuulira. Nzikiriza tukole bwe tuti then ate nkomewo tweyongereyo. Buterevu mbanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga nate mutwegaseeko wano ku mukutu ogwa DPTV Uganda okubeera nga tubaweereza. Twagala bagamba nti mukola kyekisinga kya muwendo era tetukitwala just for granted. Zikiriza nkusabe mu bw'owembeefu obw'ekitalo owe video yaffe like so nga ate yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera ng'olaba omukutu guno. Genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga ensonga ebeerere ddala masavu.
munzikirize tutandike n'omubaka owa Nakawa amanyiddwa nga Ronald Balimwezo. Ronald Balimwezo bwe yagenyuwaddeko wali mu studio za KFM. Omukulu ono yagabanye experience ye y'ebikonde ne bannamawulire ababaddewo oba abakozi ba KFM. Balimwezo y'omu ku basajja abali fane naye nga banyuma, era ono agenda kubeera nga yeesimbawo ku kifo ekyobwa Lord Mayor wano wakati mu kibuga Kampala, era nga ayagala kusiguukula Ssaalongo Erias Lukwago amuddire mu bigere. Balimwezo ngenda mwogerako mu bigambo nga 2-3 nga tumaze okulaba akatambi kano kanyumidde. Abantu bwe bati banyuma okulaba. Tusoke tumala olaba Balimwezo then nzije tweyongereyo. Okay, how far did you go? Sagenda wala. Ngazanje bya defense. Biche byale don. Nzena soka ogenze bairo Jim nzena soka kubera gym instructor ntebe Butandiko Beach Hotel ya mgenzi Mukasa first gym instructor nembera gym instructor in my own gym mu community center mukitegera mu gym yaka nali mukubi Nego wakuba pakati ya chali oyo yafa echo uzabe cyane ata nakubaka somero dange anya somero kire mwirwa anya somero kire mwirwa Obana yagenze yakulu myasomera yo somero kire yabagamba abanyuza somero damba mwaye yasomera yo mukubira simu watakundaje kalishika Paul msajje kikonde ne muyuze cyene dani muke Honorable Balimwezo akiikirira Nakawa East Side zeyo era nga agenda kubeera mu kalulu akajja ngajja ku kadi ya NUP okuvuganya Ssaalongo Erias Lukwago muna PFF era nga kibaddemu emyaka kumpi egikunukiriza 20. Balimwezo agamba nedda ngenda kubeera nga nzija. Agambye agwe yakuba apakati oyo yafa. Nagamba yakubako essomero damba. Naye Balimwezo ayina mbwe yakuba engumi n'emuyuza ekyeje. Dai yeyingirya Balimwezo experience eno yagigabanye n'abakozi aba KFM 93.3 wali bwe yabadde agenza okubeera nga agenda mu programu emanyiddwa nga hot seat. Bwatyo abantu bwe batyo banyuma naye okukyaza omuntu ng'omulinga abaleese omulambo gusiiga make-up ajja n'abawamu ku vibe wadde mugenda mubiri serious naye n'abasanyusa. Honorable Balimwezo mwagalako ebintu nga 2. Ekisooka Balimwezo si bannabyabufuzi abeeremeza mu ofiisi emu olw'okuba alina amaanyi agagibeeramu. Balimwezo akoze Nakawa naye newankubadde akoze Nakawa asavinze ekisanja kimu agenda kyokka ate nga tannajja ku kifo ekyo yali LC5 bwe mbasa erabidde yasavinga taamu emu n'avaawo najja ku bw'MP taamu emu avuddewo azze ku bwa Lord Mayor era ndowooza ku bw'MP ekifo kye wagenda kuddayo Alex Waiswa Mufumbiro bwe mbasa erabidde
kale nno ye Balimwezo Engineer era ekira kyensobola omwogerako gwe wenna agenda n'otunuulya Namugongo bwetemagana bwetyo be basajja abali emabega w'obwongo bwa Namugongo era naawe agende Rubaga Cathedral n'olaba obulungi n'otendereza ani ali emabega w'enteekateeka ezo ye mwami oyo Engineer tabyeyita ddala Engineer bwe yabadde ajja ku NUP okwewandiisa oba okusaayo empapula ze yazze ayambadde bi elementi by'abayinginiya era ng'abayimba bagamba nti Kampala yeetaaga yinginiya Kampala yeetaaga yinginiya ye Balimwezo tube nga tumuteeka ebbali bwe tuba nga tutadde yinginiya Balimwezo ebbali nzikiriza tusoke tulabe leader of opposition ensonga nkulu nnyo naffe tukwatako because abantu bangi tulina endagamuntu abamu zigenda kuggwako abalala zaggwako so nga gwe ng'eyo yaggwako neyo egenda okuggwako ekitongole ekyanira kikugamba nti jangu oddemu ofune endagamuntu empya egenda okubeera nga ekola mu ggwanga lyattu Uganda. Kale nno ennaku zino zonna babadde bawandiisa ebitongole ebyenjawulo twalabako nga bagenze mu bitongole bya Buganda ebyenjawulo General Museveni naye twamulaba ne mukyala we eyo gye twava kakati batuuse ku parliamenti olunaku olwajjo so leader of opposition n'abako ebigambo byabagamba wabula nira egamba nti gwe wenna akwata endagamuntu yo n'ogitwala mu bamanerenda bakuwa ensimbi kajja kujjuutuka singa banakwatako so nga ate ne mumanerenda asaba abantu endagamuntu okubawa ssente bagamba endagamuntu ogwo si gwe mulimo gwayo weewaawo n'ekirala abakulu bano bategeezezza nti omuntu yenna akusaba ssente ku ndagamuntu oyo muloope bajja mukwasaako emikono ebiri emboozi eno kansooke njikuwe then tukomewo ekitongole ki National Identification and Registry Authority gye kiriko ey'okuzza obujja endagamuntu olwaleero abakungu okuva mu kitongole kino basibye ku paalamenti mu ofiisi yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Joel Ssenyonyi okuzza obujja endagamuntu yekosa n'ababaka ba paalamenti abalala. Omwogezi w'ekitongole kino ekyanira Obson Tushabe agamba mu kaseera kano bali mu kuzza bujja ndagamuntu ezaggwako omwaka oguwedde n'ezigenda okuggwako omwaka ogujja wabula alabudde abakozi baabwe abajja ensimbi ku bantu okubakulako. Naye essira tulitadde ku abo abalina endagamuntu zaabwe nga zaggwako omwaka oguwedde oba nga zigenda kuggwako guno omwaka so tubale tubasaba nti kasooba oli mu kategole eyo oba mu kibinja ekyo tukusaba nti otwala ng'ekintu kikulu osobola okujja okulaba nti osobola okwewandiisa oba n'ozza obujja endagamuntu. Niri era ekubiriza abazadde okujja n'abaana baabwe babawandiise basobole okufuna nniini nnamba nga bwe banaaweza emyaka 16 baakufuna endagamuntu. Wadde nobanga yakazaalibwa niri emuwandiika n'emuwa nniine then bw'aweza emyaka 16 tuba tusobola okumuwa endagamuntu eyo obadde ensi so bwe muba mujja okwewandiisa oba okuzza obujja endagamuntu zammwe abazadde mwena gye muli tubakubiriza nti musobole okujja n'abaana bammwe tusobole obawandiisa nabo. Wabula Niri era egamba egenda kukwata eggali abakozesa endagamuntu okuzitwala mu bamanerenda kosa ne bamanerenda bennyini okukwatibwa kubanga endagamuntu bino si byerina okukola. Terikkiriza munnayuganda yenna okukozesa IDF okuba ng'ogitwala mu bintu ebyetalina kubanga ekola especially nga mortgage oba collateral oba byetuyita okukafuna oba omuntu okufuna ssente ez'amabanja so tutandikira ku ggwe kuba bwe twawa endagamuntu yaffe naye bwe tuba tusobola okufuna lead ne tutusaba emanerenda naye tusobola omusiba. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Joel Ssenyonyi asabye ekitongole ekya Niri okuziba ebitule ebiri mu nteekateeka eno naddala obulyako obulimu ng'abantu beemulugunya kubamu ku bakugu ba Niri abasaba ssente okubayisaawo. Wabaddewo okwemulugunya abantu abamu babasaba ssente mitwalo 2 n'okweyongera waggulu nti foomu eno gye bakuweeyanira ya mitwalo 2 sasula ate nga yabwirire abalala nti kakati oyagala tukoleko tuwe ssente. Ebyo bikyamu bimenya amateeka tusaba Niri enoonyereze ku nsonga zino kubanga bize bibeerawo nga mubiraba mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ng'abantu beemulugunya. Ssenyonyi wano wabasabidde okwanguya okuzza obujja endagamuntu z'abantu kuba za nkizo nnyo mu nteekateeka ez'enjawulo. Densite zino empya kati suubire zinaafuluma mangu mu bwangu kubanga
bwayitawo akabanga nga ffe abeewandiisizza densite zaffe empya tetuzifuna kati n'abalala bajja nabo butasaayo nnyo mutima nga bagamba naye ne bana abeewandiisa ebbanga liise tebafunanga zi ID zaabwe. Enteekateeka eno ey'okuzza obujja endagamuntu yatandika ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi oguwedde wabula we butuukidde olwalira abantu abasukka mu bukadde obusatu bwe baakakolwako wadde ng'ekitongole ekya NERA kisuubira okukola ku bantu abasukka mu bukadde 15 so ng'era basuubira okuwandiisa abatafunanga ku ndagamuntu obukadde obuli eyo mu 17 nga bagamba singa banaatandika okufulumya endagamuntu tekijja kuweza bbanga ddene nga buli omu afunye eyiye kuba ebyetaagisa byonna weebiri. Hasif Sechiwunga, BBS Terefayina, Gambuze. Okay, kale. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abagenda maaso n'okubeera nga mutugoberera kyemukola kye kisingira ddala. Awo wennyini twagala kubeera nga tuyingira emboozi ya Honorable Lutamaguzi Semakula wabula njagala ogamba buli munnayuganda tugende tuwandiise endagamuntu. Tugende tufune endagamuntu because government mugimanyi oba ekirese mu mutima ki oba mu mutima ki genda ofune endagamuntu beera nayo kozo ojja kutuuka okugyetaaga bakutaza ate ddeno ddeeridde eri kale tugende twenyigiremu afunyewo obudde genda osobole okubeera nga weewandiisa ekyo nakyo kiggwe bwe tuba nga tuvudde mu ndagamuntu njagala tugende Honorable Lutamaguzi Semakula soke tuwulye ebigambo bya Lutamaguzi agamba nti abantu mulekerawo okubeera nga musomesa omuntu tomukaka kwagala Kyagulanyi nedda omuntu muleke yeesalirewo ne Katonda yateekawo amakubo 2 gwe omuntu gwe weesalirawo ekkuba erigenda mu ggulu n'ewa sitaani kakati abantu mubaleke beesalirewo mwe wajja owulira oyagala wa sitaani oba mu ggulu kakati wano who is sitaani sitaani yaani kankireke mu comment Lutamaguzi sitaani yaani gwagamba wano kubanga Katonda asobola kale tukyalina gwe tukaka kuwagira Kyagulanyi mukiwulira Honorable Kabengano Honorable Sekabira temwegayirira muntu yenna kuwagira Kyagulanyi ne Katonda yateekawo amakubo 2 yateekawo ekkubo ly'omu ggulu n'eryewa sitaani oliwaddemu ogenda ewa sitaani oba okugenda eri Katonda. Olaba n'embwa emanya gye batagyagala naye mu abantu emyaka 40 nze sisobola kujja wano nti ate ntandika okukaaba bannange muwagire Sekabira kwe tubagamba atasobodde kuwagira nkyukakyuka tukwegayiridde tambulanga bw'oyagala kubanga ne mu biro bya Yesu sitaani abamusinza baaliwo abamu mugenda ne mugamba Sekabira ne banne tebasobodde bakolera bintu bingi nti Sekabira tasobodde bakolera bintu bingi Sekabira kino kiwulirize nze abeewaffe ntera ne mbagamba nti ebintu ebingi bye munsaba nange siri Yesu era abeewange ntera okubagamba nti Museveni bwe yali eno mwafiirwa abaana bammwe ku bulwe ne mufiirwa obugagga naye mumusabeeko naye ogenda okulaba nga bonna beekuba engalike nga bagamba mazima ddala kituufu omusajja talina kaakola ki kaavaako. Honorable Lutamaguzi wa Nakaseke Mogani Ovaluda Nakaseke Ovaluda londako Luwero munene ovaawa bakuzaala Luwero mukaddabeera Nakaseke kati gwe anya kutwala Alani Mayanja naye Alani Mayanja naye yatusalamu oyo Alani Mayanja oyo NUP yatusalamu bebamukuba baka erewe kale tugende sibye ebyatulese erewe ye Lutamaguzi Semakula bwatyo abye bigambo bye musajja ali tuvoko mbutufu Lutamaguzi Semakula
ononye engeri gy'oyinza kale tuveeyo tweyongereyo kakati twolekereko ku General Muhoozi katono nnyo ngenda bayisa mu bintu bya General Muhoozi nga 3 okuwulira ng'ayagala okuteeka essasi mu mutwe gwa Bobi Wine okulya nga buli wawulira ng'ayagala kwegamba ng'ali stressed nga ali awo awulira nga yandyagadde okuwambayo wa NUP amuteekeko mu basement n'ekirala waliwo abasirikale Bajat UPDF 2 abakwatiddwa nga kigambibwa bano bayina enkolagana n'akabinja aka ADF naye ate information gye twongedde okubeera nga tufuna eri bweti General Muhoozi ayina abasirikale bali mu kulagira bakwate kasita akizuula nti tebali royo gyali nga tebamukkiririzaamu oba nga ye alowooza tebamuwagala oba tebali kwega tebamukkiririzaamu bino bye tugenda okutunuulira wano tutandise General Muhoozi Kinyerugaba ng'ayita ku kibanja kye ekya X yategeeza nti in fact yategeezezza nti awulira nga yandyagadde okuteeka essasi mu mutwe gwa Kyagulanyi eyo tweet emu ekyo kyawulira kakati ekyokubiri twakibawadde olunaku olwajjo bwe yategeezezza nti yandyagadde in fact ye bw'abeera awo mu biseera bye eby'eddembe nga si musanyufu yandyagadde okutwalako ku official ba NUP mu basement babeereko eyo kati mmwe nga mukyayombera basement mbu simanya biki omukulu agamba wawulirira nga si musanyufumu ekiyinza omuwa kusanyulidde kwe kuteekayo omu ku bakulu ba NUP mu basement kakati zino ze zitweet za General Muhoozi ne kale deka tutunuulire ku General Kayindo Tafiire. General Kayindo Tafiire yavaayo gye buvuddeko n'atwala okulabula eri mukulu munne bwe baazirwana bwe baazikuba era bwe baaganyuka General Yoweri Tibaabulwa Kaguta Museveni n'amugamba kimu ky'ogenda okukola nga kyabutaliimu kwe kulowooza nti ogenda kukwata mutabani w'omukake ku bannayuganda. Era Kayindo Tafiire mu bigambo bye n'akatambi ke tugenda okukuwa agamba nti singa eggwanga lirifuna omuntu nga General Muhoozi liriba ligudde mu kizibu ekisinga obunene. Era mu katambi omukulu akutegeeza nti bannayuganda balina okulwana okweggyako obufuzi obuyinza okufaanana obwamiini. Yagamba nti talina buzibu ku General Muhoozi singa ajja ne yeesimbawo ng'abantu abalala naye n'asaba obululu bannayuganda ne basalawo ne bwe kiba nga taata we yayagala omuteekawo yagamba ekyo sijja kukiwagira era sikiwagira sisobola kubeera nga nzikiriziganya nakyo buno si bufuzi bwa nsikirano eno si monake. General Kayindo Tafiire bino bye bigambo bye ng'abyeyogerera katufune clip eno then tukomewo. The son's son will take over from the father. Because if you say so, the son's son will take over from the father, his son will also want to take over from his grandfather. Then there will be Sultan. There will be Sultan number 1, Sultan number 2, and then the whole essence of democracy for which we fought will be lost. Let there be fair competition, including General Muhoozi. Let him prove to Ugandans that he is capable, not as Museveni's son, but as he, Muhoozi, who is competent to manage the country.
I have nothing against him, but I'm against the philosophy of somebody bequeathing office. You know, and I always caution my children that none of them should think I'm going to bequeath them the Ruhinda seat. No, Ruhinda seat is not mine. It's not my property. Because if you say so and so son should. Well, General kind of tafire. Mu bigambo bye agambye nti talina buzibu ku General Muhoozi. Naye ekizibu ky'alina ye taata w'omukakaati Kakuba na Uganda. Era agambye nti ye mubaka wa Ruhinda. Naye okubeera omubaka wa Ruhinda singa aba afudde mutabani we tajja kusikira ntebe ya Ruhinda. Eyo y'abantu beeyo mutabani we alisikira bibye byakoze ng'ebibye niye ntebe siye. Kakati bino bigambo abyolekeza Mwami Museveni amugamba kino kyoyagala okukola bannayuganda kikyamu okubawa omuntu alinga oyo. Mu tweet zengobereddeko olunaku ku makya g'olunaku olwaleero waliwo gye nsanze nga General Muhoozi agamba nti bannayuganda mulekerawo okumpita next president. Mulekerawo okumpita next president. Ekyo sinnaba kibeera. Kale bwe bumu ku bubaka obwa General Muhoozi emyaka 5 egy'obukulu kwali okusinziira ku tweets ze okutulugunya kirabika bye bimu ku birungi ebisinga omuwa essanyu. Kale nno awo wennyini wenjagala okubeera nga nzija ne kino kitegeere nti we bwazibidde olunaku olwajjo twabadde tumaze okufuna amawulire okuva mu kamwa kayogerera eggye ly'eggwanga erya UPDF General Felix Kuraije ndooza Major General Felix Kuraije ali ku ranka ya Major General, right? Major General Felix Kuraije nga batutegeezezza nti in fact nga tetunnatuuka waawo ku General Kaindo Tafiire katusooke wano. Kakati olunaku olwajjo twakulaze emboozi ey'abasomesa aba arts nga beekalakaasa. Okwekalakaasa nga bagamba nti Mwami Museveni yakwata basomesa bannaabwe aba sciences n'abongeza omusaala aba arts n'atabafaako. Bwe nabadde nkola eno emboozi olunaku olwajjo nabagambye ebyo we byabeerera mu 2023 era kye kimu najja ne mbagamba nti kino kigenda teekawo omuwaatwa wakati w'abasomesa ku ssomero ng'abamu bajja kulowooza nti bo tebalina kye bali. Mwami Museveni of course kino teyakitwala nga kikulu ng'ayagala basayansa. Kakati dera aba arts baasituse ne beekalakaasa babongeza omusaala. Kakati minisita ye wadde nga mwe mwekalakaasa minisita agambye bw'ati mwe mwekalakaase naye ensimbi tewali jagala beera nga njifuna wano eya minisita. Minisita omubeezi ow'abakozi ba gavumenti akatemya abasomesa ba arts gavumenti abali mu kwekalakaasa agamba bw'ati agamba gavumenti teyina nsimbi za kubeera ng'ebongera era mu kiseera kino bagenda mu kulonda. Bwe baba bagenda mu kulonda tewali nsimbi za kubongera. Kakati byonna bye beekalakaasa mwekalakaasa empola.
naye katusooke tutunuulire gwe okulonda kwe boogerako. Nebuuza nti asomesa member wa parliament ye musomesa tomuwadde ssente naye yagala bajjemu abantu abalina amagezi era abategeera obulungi naye ng'alina omumuteekamu okutegeera okwo asasulwa bubi. Kale nakyo kiteeka ebbali. Njagala okwebuuza member wa parliament omulimu gwe kubaga mateeka n'okutukiikirira ku ebyo ebitukosa. Ne katulabe akalulu ke tugendamu. Anyway, so tusooke tufune omukyala oli eyabadde ayogera jjo. Okay, asooka mutuwe. Other categories of human resource, like the humanities cadre, up to now have not been enhanced. This year, this financial year, the budget is going to cater for the forthcoming elections, and there is no money for enhancement of salaries. We want to request our dear teachers. We have had several engagements. We want to request our dear teachers of humanities to go back to class, because being a government worker is also an honor. If you check the private schools, what they pay to their teachers is just peanuts. The average is between 300,000 and 400,000, but they are in class teaching. And government is not going to wait for us. They will continue giving exams, and they will not even give affirmative action to public schools. We are teaching humanities. We should be human enough to know that we are not punishing anybody. We are punishing the children and their parents. Therefore, I request that let them go back to the class, and the salary will find them there. If you are not in class, you risk your job, because we have students who have been volunteering in 6 schools and they are not yet employed, and recently they were struggling to get these positions. If you give them an opportunity, they can take the jobs. And recently we even talked to them with the First Lady. The First Lady is also the minister in charge of education and sport. We gave them our position as government. There is nowhere we can get money from at this point in time. Muchala agambye nti tusomesa obuntu. We teach humanity. We have to be human enough. Okubeera abantu ekimala. Ogamba omuntu afuna emitwalo 35. Nenga gofuna milioni 23. Motoka ya buwerere, amafuta bagakuteeramu, n'abakozi wakaba kusasulira, ogamba afune emitwalo 35 oba kalaana. Tubale ku mitwalo, kale tubale ku mitwalo 6. Emitwalo 6 buli lunaku abakolera sente mmeka? Abakolera emitwalo 2, right? Emitwalo 2 siwe kiri? Tejuwera jibe 2. Jibe 2 buli lunaku. Kakati bwe bakugamba omenye sente z'omusomesa oyo emitwalo 2, nga bwe zitambula oyo asobola ozikolera, kubanga agamba abasomesa babeeremu n'ak'obuntu kuba basomesa obuntu. Okitegeera? Naye omusomesa oyo gwolaba ayina abaana naye abagenda ku ssomero, ayina obulamu bwe obulina okutambula, nyemmwe mubagamba nti mmwe mubeere n'ekiseeri abaana, kubanga buli we mugaana okusomesa mukosa abaana ba ggwanga. Yes, kitegeereka nti bakosa abaana ba ggwanga, naye ayagala okukola nga si musanyufu.
ekyo nakyo kibeeraawo. Kakati bw'omala okutunulira ne baga nti ssente zigenze mu byanjigiriza n'olyoka ojja akulira ebyenjigiriza yaani ye Janet Kataha Museveni, mukyala wa pulezidenti w'eggwanga Yoweri Tibahaburwa Kaguta Museveni. Kakati n'ovaayo n'osooka otunuulira katugende bugenzi mu bululu bwe boogerako. Ono ye muganda wa mwami Museveni amanyiddwa nga Sodo Kaguta. Just tetunnatandika campaign naye look tunula emmotoka oluseregende tetunnatandika campaign officially ne gwe tunuulire emmotoka otandika okutunula obale oyo yasomesebwa musomesa. Omusomesa gwe bagamba afuna emitwalo 45 daba gwe yasomesa. Era njagala weebuuze gwe munnayuganda Soda akola mulimo ki? Mulimo ki gw'omanyi mu Uganda Sodo Kaguta gwakola? Omanyi nga muvuzi wa mmotoka. Kati tunuulira oluseregende lw'emmotoka zonna za bbeeyi za amaanyi naye omukulu asobola okukozesa ssente kozi ono yabadde akulembera enteekateeka za Genomuwozo okumutegekera emikolo yonna gy'alaga. Ono ssente zoonoonekera mu bino eby'ekisiru bino. Kati gwe ng'oyagala otegeera nti nno bano ssente bazannyisa nzannyise. Buuza Soda agenda kuba afuna ssente mmeka mu paalamenti. Ekyo bw'omala okukitegeera obuuze akozesa mmeka. So byebyo abasomesa ssente teziriwo mu ggwanga zagenze mu byakulonda. Kakati muddeyo mu kiraasi musomese. Omukyala abagambye nti gojja kuddaawo omulimo guyitawo mu ngalo gugende. Kale muddeyo. Omusajja yagamba nti mujja kiwulira. Kakati bw'oba tokiwulire ojja kukitegeera nti ebintu si byangu. Kale byebyo tubiveeko tubiteeke ebbali then katuwolekereko ewa Major General Felix Kuraije. Major General Felix Kuraije yavuddeyo olunaku lwabadde lwajjo n'ategeeza bannamawulire nti waliwo abakulu mu kitongole ekya JAT UPDF bano bakwatiddwa nga kigambibwa mbu intelligence yaabwe yabagambye bano bakolagana ne ADF. Kakati bino byonna byogerwa naye bano bakwatiddwa ku orders za General Muhoozi Kainerugaba era nga kigambibwa nti senior military officer bano bakwatiddwa okuli Kano Peter ayimbisibwe ne Lieutenant Kano Ephraim Byaruhanga bano bakwatiddwa era ng'ekyabakwasizza kwe kubeera nga balina enkolagana oba kigambibwa okubeera nga balina enkolagana n'akabinja k'abatujju aka ADF Allied Democratic Forces era nga bano intelligence yabakutte mu kiseera kino bali ku headquarters wali Embuya mu kibuga Kampala. Bino byonna kanayimbisibwe ne munne Byaruhanga babadde bakulira ebikwekweta ebyenjawulo mu UPDF. Kakati babagudde mu buufu. ADF ennaku zino bali baagala kututtira abantu wali ku kigwa ky'abajulizi Munyonyo. Omulala wa ADF bamukwatidde wano ku katale. Poliisi neeyolesa obukugu n'ebitongole by'okwerinda ne bataasa bannayuganda okumaliriza nga abatujju bonna tewali kye bakoze ku ggwanga.
bonna bakyala oli batutegeeza nti taata we yali mutujju ne bbaawe ono bwe yamaze okufa ne batuga omukyala ono monna Kenya era bamuwamba Kenya ne bamuleeta naye bino byonna ng'omaze obitegeera ate waliwo emboozi endala eri bweti nti omukulu CDF ali mu kukwata abamu ku balowooza nti tebalinnya mu kimu oba tebamukkiririzaamu. Nkugambye zino ziri za mirundi ebiri bakwatiddwa kituufu si kituufu awo ffe tetumanyi oba ddala bakolagana ne ADF wabula okusinziira ku mwogezi wa UPDF bwati bwe yatunnyonnyodde era ne tukitegeera nti bakwatiddwa ku biragiro bya CDF. Kakati endowooza endala ey'okubiri eriwo yeya nti bano bakwatibwa olw'ensonga nti omukulu abamu aba beekengedde ng'agamba bano balabika tebanzikiririzaamu kakati tukoze tutya mubakwate nga bw'azze agamba nti General Peter Rweru ekyo kibufuuni kikwatibwe aya naye bajjeno beeyagadde n'ejjeno muwozi yeeyagadde boyi ensi agirina mu ngalo gwagamba bakwate nga banona kakati bwe batandika okugamba nti nno ayina be yalagidde bakwatibwe ne tuba ne version ey'okubeera nti nno beekuusa kabinja aka ADF bino njagala byogera bwendi amazima gali nti nga bannansi n'abatunuulizi b'ebyobufuzi wallahi tetuli bamativu n'engeri gye mutukolyamu statement za ADF ekyo njagala mbeere mwerufu temunabatubatiza ku ngeri aba ADF bano gye mubafunamu gye mubattamu n'engeri gye batuukamu mu bibuga awo njagala tubeere benkanya kakati bwe tuwulira nti bayiwa abakwatiddwa nga bakolagana ne ADF weewaawo tukkiriza kubanga bano babyakwerinda of course emikono gyabwe miwanvu okusinga ffe we tulaba n'endaba gye balabamu ebyobutebenkevu mu ggwanga ndala okusinga ku ffe so balina obukugu mu ekyo naye obuzibu bwaffe buli ku engeri gye bajja ne batunnyonnyolamu ebyo ebikoleddwa era wano nze kigenda kunvuga bano abajja bakwatibwa kinzizeyo mu mwaka gwa 2013 ku bigambo bya General Sejjusa bwe yafulumya ripooti eyamuviirako n'okuwaŋŋanguka n'addukira mu ggwanga erya Bungereza ng'agamba nti waliwo enteekateeka mwami Museveni gye yali aleeta emanyiddwa oba yatuumibwa Muhoozi Project ng'era eno General Sejjusa yali atutemaatemedde ng'atugamba nti waliwo bajjeno abalina okubeera nga bakwatibwa waliwo bajjeno abalina okufa okusobola okubeera nga Muhoozi Project esakisiidinga ebeerawo kyokka ng'ate mu kiwandiiko ekyo ekyaweebwako omukutu ogwa Daily Monitor ne Red Pepper ekiwandiiko kino kyalimu ne baani bajjeno abalina okuyambako General Muhoozi okubeera nga gusa enteekateeka eno eya Muhoozi Project. However, we tutuukidde olunaku olwaleero nga General Muhoozi mu biseera ebyo 2013 yeewakana we butuukidde olunaku olwaleero nga byonna ebyayogerwa mu kiwandiiko kino weebiri era tubiraba. Kakati kino tekituleeta butereevu ku biriwo leero ne tugamba nti wabanga ddala omukulu ayagala kuleeta General Muhoozi balina okugyamu empulunguse ezo ziyinza okubeera nga giyinza obeera emiziziko mu nteekateeka ze ez'okufuga eggwanga lino. Amazima gali nti kisoboka. Kakati tukakasa tutya nti bano abasirikale abakwatiddwa ddala babalanga gwa ADF
bwe babanga babalanga gwa ADF mumanyi nti no Moses Ali yali muyekera nga yekera government eno mumanyi nti Nabiriga yali muyekera nga yekera government eno nga bo basobola okubaleeta ne babalaga bulungi bwa government yaabwe ne babaleka ne babawa n'ebifo ebinene mu government. Lwaki bano situjja kweyongerayo nnyo naddala ku nsonga eyo njagala onzikirize tulabe Honorable Lutamaguzi Ssemakula naye nga situnnatuukawo njagala kubeebaza mwenna abatambula naffe mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutwegese amaaso awamu n'okubeera nga mutulaba otugoberera n'otuwuliriza kyemukola kyekisinga mwebale nnyo mwebalire ddala omukutu oli kugwa DPTV Uganda nze Sajjime agenda maaso n'okubeera nga nkuweereza subscribinga ku mukutu guno so nga ate agenda maaso n'okubeera nga olikinga emboozi zaffe nzikiriza twolekereko mu bigambo bya Honorable Lutamaguzi Ssemakula wano n'obwanga yabwolekeza bannamukadde abakadde abali mu gavumenti ya Mwami Museveni. Mu bigambo bino tiyabadde na bigambo biwoomu eri General Moses Ali ensi agiryako amakola kati nga yatandise gakomba bukombi. Lutamaguzi Ssemakula sijja mwogere abaga lubaale w'omulamu tasamirirwa katubiwulire alemu tebe kyena alemu ng'abasajja abakadde abaali badde balabirirwa awaka nga tebakkirizibwa na kupeera mu ofiisi za gavumenti nga naye babeenyumirizaamu ne bakasola abavubuka nga bagamba beebo baffe eggwanga lino mulisabire teri agenda kukkiriza muzeeyi kuddamu kubba wano kalulu ekyo tukibagamba era bino byobadde olaba consensus ezibeerawo yes kino kiwulire nze nva mu bitundu ebyenjawulo mukko bano abasajja be baleeta nga babawanirira n'okubawanirira wali n'abuuza n'okubuuza ndiruddawa ne bamugawo oli ku kitebe tuzze kukimafo yakukabuusa tuyiruddawa ne bamugamba muzeeyi tuzze kukimafo omuwano ku kitebe kyera alimu naye golona nofa kimunonga nemufa kimunonga. Ye Honorable Lutamaguzi Ssemakula yoyo kale mutukirize tukome wano then tugenda kubeera nga tukomawo n'amawulire amalala mangi. Waliwo emboozi y'eggwanga erya Kenya, emboozi eyo tetugibawadde negenda kugira mu mawulire agaddako osobole okubeera nga otegeera ebigenda mu maaso munda mu ggwanga erya Kenya. Kenya efunye okusomoozebwa okw'enjawulo wabula bazze bateekawo emiwaatu egy'enjawulo oba okwekalakaasa okw'enjawulo n'ensonga ez'enjawulo. This time round bannakenya bali ku nguudo bagamba nti William Ruto agende abaviire era William Ruto tebaagala akomewo kisanja kyakubiri. Emboozi eno katugiteeketeeke ejje ng'eyidde bulungi tugibawe mu bujjuvu katukomewo.